bagenza okulaba obuyinza butuvuddeko abantu b'emmaddu abantu b'eggomba kugeza emikono y'abantu. Kati njagala kutegeeza kisa kubanga nwanyisibwa abagagga ate nga nwanyisibwa bati abavuba nange. Kaakati twagala ku essimu eno ng'eri mulawudi njogera bwezi. Jamani wonootuula n'olukiiko tuganya fezibana kyakyamukamye wafuna wanene wali omuntu ataafuna. Sigaza 2, sigaza 5, sigaza 6 kyaba kyekikola. Nga weggomba. Neeyanziza kati wuliriza ekigambo kino. Era kyobadde ogamba mbu baatuggyako obuyinza. Njagala kugamba ffe nga gavumenti eya Gomba oba ne Madu Sub County tulina obuyinza. Abantu bano bali mu mikono gyaffe. Era ffe nze mbakulembera ne bannange LC1 LC2. So twagala so njagala kutegeeza muganda wange. Esebo. Nze ngenda kusacrificing abasirikale bange bennyina n'emmotoka yange. Naneeteramu amafuta ng'okituddemu n'abakulembeze bansowe. Mutandika okwaŋŋanga bonna ababalumba ensikate mubindekere. Mukube ali awo. Kasita okyogedde. Kati bwe wanaabangayo front yonna. Buli wanaabangayo front ffe tukuyite. Jambo bya kisa kya Mukama ng'agamba bwagenda okuyamba abantu b'Essowe okutuula mu bifo ki byabwe. Oba mumpulira? So ekyo tetugenda kukisulako. Mumpulira? Omuntu kasita agamba nti nedda gwe lwaki omukaka kugamba nti ye akugambye nze siri mubbi. Osegeera kati ye akugambye engalo ze nki tomuwulidde gwe lwaki okimukaka. Yagira tugenda olonda abantu bangi abakulu abeiso obagarrewo. Ngenda kubuuza mu gavumenti ya president olukuwanga ekiragiro kya president no oba mwanyi tegereza mbwenu nyoni nyenda n'okugambira ihanga ngo abantu ba president ababeire babuziri bakatyamuka. Oguturwatoro nkamutyamura oguturwatoro oriya tajo wa kipesa ogutubuso kyamani bakaba tambingire tukati kine kyamani umurikari sinogu ogutukafureka n'abandi nimba manyi abali mu Asafu Besigye Mondo Kagonyera Minister of State for Finance Henry Musasizi aja bali ayanga Alex Bakunda Alex Kamukama Benjamin Kamukama Grace Ngabirano n'abalala abakozi ba government. Era ne sawe no nagenza okulaba neddani kimoso mwali osegeera. So toyinza kutta abantu 13,000 nga Essowe mulimu eddwaliro lya gavumenti mu Ssowe kitweherese center tu balizimba mu forest. Munaku 5 zokka buli muntu abenga alina ekiwandiiko ekimwogera. Just in 5 days nga buli muntu alina ekiwandiiko ekikola ki kubanga tuteekwa okulaba nti omuntu waffe ali wano yaddawo tumumanyi nga ba LC kati ffe bwe tunaamala okumanya nga LC ate omulala abaana abaatubuuza. Tukulabye Kayunga ng'olwanirira abantu. Tukulabye Semba Bule ng'ofaayo eri abantu abanaku. Abantu abakuba abantu b'Ensoowe oboogerawo kubanga gwe nga presidential advisor mu service delivery. Of course neno service government gyewa abantu b'Ensoowe. Badde nkusaba chairman tiita abantu baffe bannasangwa. Buli omuntu mutuuze we yali. Nomata kyaliwo. Kati tunoonya abakebo baafewa. Kaakati
Era tusinga omulimu wa president kulaba kati kyenjagala okugamba kisa kya Mukama atwamutera isasi batera amasasi batera tiyagashi twakira kurabiho ibintu bitu twakira kugenda turiyo mukafuyu tiyambe otuhere kano taremwa obakozesa no umusirikare wawe tiyambe twafatwaho nibatera amasasi mukasheshe no mwazi tiyambe obakutere batsekere ngwito turiyo muhurire bete kito muhurire ntiyambe ihanga yawe ntukubaniza habashuma kuza kutaka lyaffe naye ababbi abafere bakyatutawanya kisa kya Mukama yekobanye n'abagagga batukuba amasasi olw'ettaka lyaffe lye watuwa tukwinako olutalo gwe watuwa ettaka lyaffe naye abantu bo abali mu ofiisi yo abeefuula abayamba be babbi tuyambire ddala n'asiimwe gwe watukwasa bali mu kumutawanya baagala kumutta bagamba atujja mu sente teri sente yaffe gye tufulumya abaatubba baatubba dda Mukama wange watugamba tujje kutaka lyaffe embeera neyagala ng'okwagala okukyukamu era embi naye kati yazeemu obupya okuva Nabbanja bwe yajja wano era ekintu ye yakitandika n'atukuba n'akambula amayumba gaffe buli kimu kyonna kati kisa kya Mukama amuyimukiddemu batutta poliisi yokka yajja n'etukuba kati baleeta amagye nga beesibye n'obukookolo ku maaso batuse batumazeeko yegata ne bano ab'emiti batubonyabonya batuta tetusobola kubeevanguliramu tubadde tusaba otuyambe beevanga ne bano ne balimbalimba ne batuta tubadde tukusaba otuyambe nali awo saawa 12 nga wano wanaiba ng'akuba enduulu yakuba enduulu twajja nga tudduka tusanga abasirikale nga batema nyumba nga bakuba abantu twali abo batulengera omusirikale n'atulumba bwe yatulumba baali bangiko naye abaaliwo baali babiri nga balina emmundu kati ne mbagamba tufudde ku ssaawa ezo zennyini ne batandika okutukuba amasasi omusirikale nagenda okudda bbali ng'ateekayo ery'okunkuba omutwe n'engwa wansi nagwa wansi nagezaako okuddayo okusala eryokubiri ng'alisindise era nerikuba ekiswa eryokusatu n'alinkuba wano woolaba wano ku kisambi n'engwa amaanyi ne gatandika okunzigwa nembeera nga nkuba enduulu neŋŋamba mutuyambe ataka mutuyambe ng'awo omuserikale n'adduka naye ng'amasasi nga gabwatuka naye nze bankuba amasasi 3 kati bwe nagwa amaanyi nga sina kyakola nkuba enduulu abatuuze bwe badduka abalala ne bajja abasirikale ne badduka bwe buzibu bwatutuukako wano mu foresiti wano bbanga lyonna abajja n'emmundu badde oluusi tugamba batutiisatiisa naye batunoonya kututta ng'abasinziira awo wakaitale nga beekulembedde ekisa kya Mukama beekulembedde abo babekulembera abo bagamba nti be babaleeta naye mbadde nsaba gavumenti enoonyereze abantu abo obulamu bwange tebuli bulungi anga emigere gino gye bankuba muno mu mbiriizi nagyo era ginnuma President abakozi bo bakulimba badde mabega ne bakola zikasasiro era mwami wa mara ye ne bwakola atya
muchamu era ne bwonora banti yeganze eri mu masogo naye si murungi nakamu kisa kya mukama mubi naye yanditegedde je yava oba tuli bavu ekyo si musango kuba sife Katonda agabo obugaga kuba ne Katonda naye yamujja mu nfufu namutuza n'abarangira ekutiya z'obungazi yali yetika naffe Katonda jja bitu